Bangeriiseko emabega obwakabaka bwa Buganda bwatongoza enkola ya mmwanyi terimba n'ekigendererwa eky'okukyusa ebyenfuna by'abantu. Wabula gavumenti ya wakati yavuddeyo n'etteeka eppya nga mu kiseera kino liri mu Paalamenti ng'ebimu ku biri mu tteeka lino mwe muli okuwandiisa abantu bonna abalimi b'emmwanyi wamu n'okubawa certificate kw'ossa okuwandiisa abalunzi wamu n'okuwa ebisolo ng'ente amabaluwa ag'obuzaale. Olunaku olwaleero minisita w'obulunzi n'obulimi mu gavumenti ya Uganda Vincent Bamulanga Kisempijja akiise embuga okusobola okuwulira ebiteeso by'obwakabaka bwa Buganda ku nsonga y'etteeka ly'emmwanyi. Katikkiro yayanirizza minisita Sempijja mukolo ogubadde Mengo mu ofiisi ye. Katikkiro ategeezezza bannamawulire ekireese minisita embuga era n'agumya Obuganda nga bwe bagenda okuwa minisita ekiwandiiko ekirimu ebimu ku bisaana okukyusibwa ebinyigiriza abalimi b'emmwanyi. Kwekuulira ebirowoozo byaffe ku bbago erikwata ku mmwanyi eryayanjuddwa mu Paalamenti. Tukaanyiza minisita tumuwandiikire ebirowoozo byaffe byonna tubimuwe, naye ajja kusobola okubituusa mu banne ne mu Paalamenti. Minisita Sempijja alambuludde ku zimu ku nsonga ezaaviiriddeko abalimi b'emmwanyi okugambibwa okwewandiisa nga kwe kubayamba basobola okutuukibwako ebikozesebwa butereevu okuva ku babavunaanyizibwako. Wadde ebbanga ne tuteekako ekigamba nti ssente zetugenda okubawa tunamanya tutya tizituuse ku balimi. Mu nkola eyaffe abalimi muyina obbawandiika era abantu bonna kati abafuna ebigimusa mu Masaka era Akaayi nti omulimi bamuwandiise mu regisita eyo kati agenda n'ayagala ebigimusa era amanyi gavumenti ne World Bank gwe balonda okuwa ebigimusa n'amuweereza ku ssimu kuno dimandi ebintu ne bitambula nga tebamubuuziza oli wa ddiini ki, oli wa ggwanga ki, oli wa kibiina ki nga simanyi kati ne bamuwa ebigimusa. Minisita atangaazizza ne ku ky'okufunira ente amabaluwa ag'obuzaale ky'agamba nti kiragiro okuva mu mawanga g'ebweru agagula ennyama okuva mu Uganda. Wakatale akalala bano bannaffe ab'e Dubai abaawa batuwadde nti ente gye mugenda okutuguza waliwo abaatugambye emyezi 13 ate tosussaamu nakunaku. Waliwo abatugambye emyaka 2 emyezi 24 waliwo abatugambye emyezi 18. Kitegeeza ki nti ente olina ogimanya lwezaalibwa. Ennyama egenda okugenda ng'ejja kugenda mu abattoirs ezig'etwala ennyama ebweru, omulunzi yennyini alina okuwandiikibwa n'ente ezaala eno egenda okutundibwa olulyo lwonna olina oddulaga era n'olaga n'emyaka n'emyezi y'obukulu bw'ente eyo. Ennyama eyo bagiramu enjawulo nti ey'emyezi bwe giti era eba ya bbeeyi, ey'emyezi emitono ya bbeeyi y'emyezi emingi. Wano wasinzidde n'asaba Katikkiro amuwe ekiwandiiko ekirimu ebirowoozo bya Buganda olwo naye asobole okukituusa eri Paalamenti. Katikkiro atuwadde amagezi nti ekyo kyandikoleddwa ba extension era tujja kitunda kubanga kyetunoonya kwagazisa si kukyayisa. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.